TV Uganda program ebera step buzz sonso mulomo no mwetukuberira n'akanyumero ketuyise bwembiraba bwobiraba mono mwetukukyaliza omuyimbi n'aberanga atunyumizaako ku mboozi ye gyenvuddewo ebitambula bitya mu music nenga mugamba mutaba nange mbabuzaako groups ezenjawulo ku Facebook ku Instagram groups ezenjawulo ku WhatsApp Team Princess Agatha Team LMTV banange mugamba mutyaye program ebera step buzz oluno tuba tuyingiddewo n'omuyimbi bulijjo gwe mutubanja Sami Side Semakula tumubaletedde bulungi nnyo naye nga tewerabira nti programu eno sigikola nze kambeera mwana muwala Queen Sylvia wamu ne munange John Mackenzie era nange nyongera ddala okubabuuzaako mujje byonna gye mutuusaako engalo bannange olunaku olwaleero tulina omwami asirika ng'ajjasa abakubisa music yokka the legend abamu mugeetuma naye nga si ba legend abulono legend Sa Misa Semakula papa ina amanya naye nga tugenda kuba tumubuuzaako byobadde tomanyi obimanyi ebimukwatako byobadde owulira obuwulizi naawe obe ng'omwewulirirako nga ye yayogedde Sa Misa Semakula ogamba otya gitambula gitya kitambula bulungi omwami agamba ki Jali ng'osisi taliyo Jali mulungi nange ndi bulungi oli bulungi amanya gange nze Misa Semakula nzaalibwa Buwaate bayitawo Buwaate Ventinda ode Najjeera ndako Buwaate waffe mu kyalo gye nzaalibwa era gye nziikibwa abamu bagenda bagaa nti nga kumpi ewammwe ddala wa awo ewaffe kubanga waliwo ne jjajjange yaziikibwawo mu 1863 so awo bwe butaka ffenna twali tetunnazaalibwa era nga tetumanyi ntulibaawo mu nsi so waffe wadda nzaalibwa omukyala akyali mulamu Mariam Ndagire mama wange n'omugenzi Frederick Sewalu taata wange Mariam Nalubega sorry Mariam Nalubega yakyali mulamu ne taata mugenzi Frederick Sewalu Mpumbu oyo ye yawummula neddira Lugave ndi musajja Muganda ndi mufumbo ndi taata aliwekirala ndi muyimbi n'abaana wadde abamu nga si baana babaganda bo babaani naye nga bonna gw'oliwo nga mukadde waabwe kati bw'otandika okulondalondamu nina gundi omwana bw'akiwulira alaba nga gwe tomwogedde nga omuleetera okujjukira oba mukadde we yava mu nsi wakiso kati nze ndi taata ina abaana abasukka 10 bonna nga bampita taata bamuzadde mutuufu atasosola mu baana. Okay, je wasomera primary secondary? Nasomera Buwaate primary, ningendako Wampewo primary, Nekira primary, ninda Kampala secondary, je natandikira omuziki gwange. Okay, kati olugendo lw'omuziki lwatandikira awo. Kiki ekyakusikiriza okubanga kiki gwe muli ekyakusikiriza okubanga ddala William muli oyina ekitone osobola okuyimba? Okusooka ekitone kyange kyennyini nakirina nakiwulira kuva mu buto wadde kipracticinga nnyo ddala eri kutandika nti ne ku ssomero nali saagala nnyo byakuyimba nga ndowooza bya kikazi era nga njagala nnyo omupiira ogwo naye nga talenti nagirina era naba inspired n'abantu bangiko somu nga omugenzi Philip Taya mwami Moses Matovu wa Frigo Band waliwo omwami omulala muta Frank Ambalire abamu temumanyi oyo muyinza okuba mumanyi kayimba oyo yayimba akayimba akaga ndi mwambalanga ekooti ndi mwambalanga essaawa oyo bamuyita Frank Ambalire omugenzi Jimmy Katumba n'omulala baali bamuyita Umaru Katumba oyo mugenzi yafa mu 1994 kale oyo yali naye mwana ng'asoma Kololo High kati betwawuliranga nti waliyo omwana asoma Kololo High ate ng'ayimba abantu bamwagala so abasinga awo twabeera inspired era oyo gwe twasinzirako okuyingira era okuyingira music twayingira kibiina kye baali bayita Emitos Band twali bangiko ddala abamu bava mu byokuyimba bakola mirimu mirala abasobola okitwala mu maaso mu kuyimba nze ne mwami Lutayo Geoffrey n'abalala abaseka matte abalala bangi
awe watandikira kati bwe wava mu bandi eyo n'okwata olugendo ki awo anti obambi omwami oyo yali twali tukyali bu kids naffe kuba nzijukira nalina emyaka gyali 16 naye bwe twatuuka mu 94 nga tandise okukola shows bandi yali eva Masaka okukola nefuna emotoka nefuna accident yawe nabbinga mu koona bwegwa yekayeka Omaro Katumba yafaamu abala bonna baasigalawo era webali kati kitegeeza kyali kirina kukomawo kubanga kyali kiki ate nga abala tuli baana bato so kati buli omu awo netusaasaana buli omu n'akwata kkubo lirye netusaasaana kati awo nayambibwa mu kusaasaana nagwa mu mikono gy'omwami baali bamuyita Timothy Kizito bamuyita Timothy Kizito abeera Boston USA kale yanjigiriza okuyimba n'okuwandiika ennyimba kintu kino bannange janeyo mpaavu ddala janeyo mpaavu kakati Eagles Production yetandika Eagles Production yetandika mu nga 99 yagwaka 2000 awo bwe watyawo tajjawo awo yatandikirawo naye nga tumaze okuva twakolayoko ffe twatandika Diamonds Production eyo gye twava okukola Eagles Production twali mukaaga nali nze omugenzi Fred Maiso Frederick Seruga Grace Sekamate Ronald Mayinja ne Geoffrey Taya yejjane ebeera tebajjane ebeera nyimpi kubanga buli muntu aba alina okuhasolinga okutuuka ku ki kyalubiri okutuukako kawoyogedde ku Geoffrey Taya nenzijukira nti kati byakyankalanamu kale mwayawula ngambe nti olina asigaza the New Eagles mukola Golden Van essaawa zino enkwatagana ekyaliwo ate lwaki teriwo enkwatagana weeri emirimu gye twayawula ng'era abalala bonna bwe babeera so we are okay tuli fine mukyali ba mikwano ng'edda tuli ba mukwano lwaki temwagala tubeera anti abantu abamu balowooza nti bwe muba mwabudde emirimu ne mikwano muba temukyali mwewamwe bwe kiri abantu abamu bwe bakisuubira era tubatwala mwewamwe kiri kitya ewaffe kuba nkakasana wano we mukolera kati mumpeera interview ku TV eno time ojja kutuuka nga tesiwe muli ate mweyongeddeyo so mujja mutambula musobola okufuna obutakkaanya oba musobola okufuna enjawukana mu ndowooza kubanga bwe muba mutandika kati nga bwe mukyalimu abaana abato goolo yamwe oyinza okuba emu njagala bammanye njagala nfune ssente nze bwe ngula emmotoka abo birowoozo byammwe bikyakwatagana naye obudde busobola okutuuka nga gwe oyagala kubeera mukyala mufumbo ono ayagala kubeera MP omulala ayagala kubeera kati nga ebirowoozo byammwe bikola ki byawukana nga goloozi zammwe tezikyali zeezimu so kati awo buli omu agenda gy'agenze bwe mutuuka time nga waliwo kyemukwataganye mu ndowooza nga mukwatagana nga mukikola akayimba jangu tuwaye kiki ekyakuviirako okulimba akayimba ako kuba kakwata nnyo ku mitima gy'abantu kuba n'essaawa zino kakyavuga singa ssaawa zino bakateekako owulira ddala ng'abantu emitima gyabwe owulira nga kabakutteko nnyo kiki ekyakuviirako wayinza njagala nnyo okwogera amazima nze ennyimba zayo mba nnyimba nnyo amazima simanyi kwekoza ate njagala nnyo okulaga mmwe abaana abato mugenda ne mujja oyingidde ofunye microphone ne kamera otandika okujerega omusajja otandika omuvuma otandika okujubisa byotamanyi tomanyi musajja avuddewa gwogezaako okwonoona ekintu omusajja kyazimbidde emyaka 25 tomanyi akijje wabula you just excited oyagala kwono naye omuntu omunyumizaako n'awulira naga kitegeeza abasajja bano basulako ku streets kitegeeza abasajja bano baali bati naawe wenyini obwongo bwo obudde mabega n'ogamba okay kati ate wabawo abalala nga golooza obonaabona nga ate tobonaabona
nga gwe kyoyita okubonaabona si kubonaabona n'akatono okusinga kaawo ffe bwe twatandikira okuyimba nga okukola okuba ne vidiyo UTV waliwo TV emu nga bagiyita UTV nga waliwo omukyala wamuyita Lovinsi aleeta kamera eya UTV emu n'agisimba awo bw'ati gwe n'otandika okuyimba nga kamera tekiriiko editing tekiriiko omala okuyimba nga baga vidiyo ewedde nga bateeka ku TV kati ebyo byonna mmwe bwe ndaba kati mwina tekinologi abayambye nnyo ebintu byammwe byangu nnyo ate osaba omuntu ng'alowooza abonaabona nnyo so kati bwe tubabuulirako ku stories ezo nga bwe ziri nammwe zibayamba abaana abato kati ate naffe zitujjukiza buli omu n'atulawo n'agamba pozi kyaliwo ekiti pozi kyaliwo ekiti pozi kyaliwo ekiti kati ebyo bibayamba okwekuumira awamu wekiri ekyo kakati anaku zino abayimbi balimu nnyo enjawukana golooza kivudde ku kyo kyogerako ki bayimbi okubamu n'enjawukana ono ayombe n'oli ono simanyi amuvumye amukoze ekigolooza okyogerako ki gwe nga omuyimbi essaawa zino gwe tulaba nga the legend mu bandi anti mulimu nze ennaku zino bukulu bitawayo waliwo enjawukana ezitali za ddala oba waliwo ebintu byolanga oba bakola waliwo stand just omuntu ayagala attention naye ate ngaebyo ekibizimbye kingi mu abamidiya aba social media baleese ensonga ezo kaga omuntu okufuna attention yammwe mwagala amale okukolayo kintu kiri weird omuntu atambulira mu mirembe ng'akola kintu kya mirembe mumwritinga off mulabanga ataliiko mulabanga eyaggwako mumwerabira kati muleetedde abaana okulowooza nti oba bwe mbanga njagala abantu bategeere nfumye kansange gundi mukuba oluyi bali banteekeko koki banteekeko ebirowoozo so ate ekirala waliwo ebimu bye mujubisa ennyo abantu bye mujubisa ennyo nga tebyetaaga kujubisa nga bitonona nnyo nze mbiraba nnyo kyovula olumu omuntu ayinza okumubuuza ne mugamba sirina kyekyogerako kuba ndaba oli azimba akantu akatono agezaako kawa hype ennene nga olumu nga teyeetaagisa kale ate ekirala ebintu by'okuyomba n'okulwana oba n'okutya biri nnomo tebiri ku bayimbi kokka biri wonna nammwe gye mubeera n'abalala gye babeera bafuna obutakkaanya ne bayomba ne bakola ki which is very very normal ngani nani kati ani yakubyani jo ani yabani nani ndabwe ngamadi kati ngagundi ne gundi ngani nani ebyedda byammwe bwe mwalingawo nti buli kaseera nti oba olina kuyomba n'ono okuyita oshegeera naye ennaku zino ogenda okuwulira oli ne upcoming ng'akuba omunene ani kati kyekyo kyegambye tewaliwo tendency waliwo abantu kyebalowooza nti if you want to become big lumba oyo omunene abantu bakuwe amaaso midiya ekuwe hype mukitegedde ze ensonga ezo ndowooza eziriwo naye nga nze kyandibadde kirungi abantu ne beewa ekitiibwa nobanga oba muno respect oba oli mwana muto n'omuwa ekitiibwa oba oyinza okuba nga tonyumirwa byenkola gwe birekeye ababinyumirwa babinyumirwe kati gwe tojerega bintu byange kubanga oyinza okuba naawe tonsanyusa kati osobola okuba nga sikusanyusa naye nga naawe tonsanyusa kakati ate teriteeka ligamba nti nno nina okukusanyusa oba naawe olina okumusanyusa oli waddembe okuba nga toyagala byenkola nange ndi waddembe okuba nga sikwagala okitegedde so kakati nze mbadde ndowooza nti tuddemu tuyige okwewa ekitiibwa tuwa abantu abakulu ekitiibwa olumu ekiyinza okuleetera omuntu omu ayinza okulaba nga lumu n'okuzaala akuzaala naye nga govudde eri omwerippako naga naye kanakambeeredde nga yakulabanga muwala we okitegedde ng'omutuufu olina kusirika olina kumuleka nga naffe bwe twakolanga nze Matovu Moses Matovu wa Frigo Band muzeeyi oyo tasobola kwogera kintu ne muddamu ne bwaba mukyamu tasobola era bw'ajja wendi nva ku ntebe nenjimulekera naye mmwe egi yammwe oli osobola omuganga Matovu ayogerangani okitegedde so it is your generation etabwa abantu betiibwa okusinga okikola otya okubanga gwe weekuumira ku mutindo nga gwe tovaako evo obeera on kizibu nnyo okuleeta okola lisiti y'abayimbi abasinga okuyimba omuntu n'akuteeka ebbali okikola otya nze nno nkola biri nnomo ndi ku peesi yange sijja balimba nti waliwo obukodyo
naye nze natendekebwanga bw'oba akola oluyimba nkola oluyimba lwendabanga lukwata ku bantu bonna. Mukuba ennyimba ezitaggwako emba njogera nti mwe temukuba hit. Noonya luyimba lulungi olusuitable ku matu g'omuntu yenna nti waliwo omuntu ayinza okuyimba oluyimba naye nga maama we bw'abaawo nga alukendeeza. Kati oluyimba lwotayagala maama we awulira oyagala maama wani aba aluwulira. Oba owulira nga oluyimba lukwasa ensonyi omwana wo okuwulira ng'oyagala omwana wani aba alunyumirwa. Okitegedde? So kati ffe bwe tuba nze bwe mba nyimba nsooka kunoonya ebigambo bye nkozesezza byebyo bigenda mu matu g'abantu. Omusumba bw'abeera wali sitya ku luyimba wadde oluyimba lwa laavu. Okitegedde? Ne bwe mba nnyomba nga ndi mu kuyomba era nsobola okukozesa ebigambo nga nnyomba naye nga n'omusumba asobola okubaawo naga Ssemakula yabadde anyiizi naye nga nkozesezza ebigambo ebyo ebijja mu matu g'omuntu. Okitegedde? So kati ebyo nze ndowooza bye bimu ku binnyambyeko kubanga ebbanga lyonna wendi. Kyakubiri nti siyingirayingirira bitankwatako. Saagala nnyo kuyingirira bitankwatako. Bwe kijja nga tekinkwatako nvaawo ekigenda bwe kimala okugenda nga nkomawo. Twawulirako nti Hajji Haruna Mubiro mwinako Oluganda kola byonna kyeri awo. No, sister wange ddala Margaret Nabatanzi yazaala Haruna Mubiro ndiko jaawe. Sister wange mwana owokuna eka yazaala Haruna Mubiro. Okay, list ya Bebe Cool eno gye yakola ogyogerako ki? Lwaki golooza kiki ekimuviirako kubanga akola list ennyimba za bandi n'aziteeka ebbali? Nno ndowooza buli omu waddemba okukola list era buli omu waddemba okuteekako ennyimba z'ayagala okusinziira ye bw'alaba okusinziira ye bw'anyumiddwa. So ekyo saagala kiwanya obudde. Nange nina peeni nsobola okuwandiika singa nayagala okukola list naalikoze nenteekako bwe ndowooza nti webakola ki. So kati ekintu nga opinion ya muntu buli omu alina right ku opinion ye. Twagala kati abayimbi bandyetegekedde batya retirement age yaabwe cause okuyimba mulimu gubeerako ne retirement. Omuyimbi yandyetegekedde atya retirement ye? Zino kati ennaku zino sikyeraba nnyo. Yes, ndi muyimbi naye sikyayala nnyo okwetwala nti buli kiseera njogera ng'omuyimbi wabula njala nnyo okwogera ng'omuntu w'abantu bonna. Ndowooza ekibuuzo bandibuuza nti omuntu yandyeteeseteesa atya. Omuntu yena yandyeteeseteesa atya. Tuleme nnyo kutunuulira bayimbi mujja kuleetera abantu abalala okurelaxinga balowooze nti bo bali entitled ku nsobi. Mukitegeera kye mbagamba. So kati nze ndowooza nti omuntu yenna waliwo time y'okuba nga okula nabawo time y'okuba nga oli ku peak. Naye teri yatondebwa nga ajja kubeera ku peak all the time. Olina okweteekateeka nti bwe mba nvaayo nzika wansi gye nava oba nzira wano ku average stage. Okitegedde? Noga nti bwe mba nga ntuuse waggulu wano bwe nzikakkanamu bwe nti kambeera awo nsobola okulya nsula bulungi nsobola okuweerera abaana bange nsobola okulabirira famire yange nsobola okuvuga akamotoka wadde si kabbeeyi naye kalamu kapya kantuusa yonna yonna gye ŋŋenda. Okitegedde? So omuntu yenna alina olina okweteekateeka otya. Olina okumanya nti oba ofunye omutwalo olina kikusobola okukola. Kyakubiri jjamu bampaani kubanga abantu boyagala bakuwaane ng'oli wakabi nnyo ng'ogaba nnyo ng'ovuga emmotoka ez'ebbeeyi oyagala abakazi ab'amaanyi oyagala abasajja ab'amaanyi oli big spender. Baalaba dda ate bw'onoggwamu nga balaba bafuna omulala kuba wajja kubaawo omulala. Kati g'osigale ng'oli mu bbanga nga bakwogerera. So akasente ako k'ofunye tandika n'ekitono ky'osobola. Tandika n'ekitono ky'okola ki oba kayumba tandika mpolampola teri akugoba. Ne bw'ozimba ennyumba emyaka 10 teri akugoba. Okitegedde? So nze kyengeza kugamba abantu nti weetwalire awo w'osobola toleeta mbeera yakwewanika w'otannatuuka.